Owekitiibwa Kyabazinga wa Busoga wonna wooli okusookera ddala nkwagaliza emirembe n'okubeera bulungi naye nzikiriza nkutuuseko obubaka buno buli mu security alert bakagwa mikwano gyange mwenna Abasoga kansule nti obubaka buno munaabufuna bulungi namwe mutegere bulungi obuzibu buli mu bwa Kyabazinga mbuleeteddemu security alert Kyabazinga wonna wooli taata nsaba kusooka kwetondera nga bulijjo nzaani atakuwa amawulire kyonna kye ngenda okwogera olwaleero nsaba kisonyiwo naye nga ntaasa bwa Kyabazinga ntaasa bulamu bwo ntaasa ggwanga lyange sigenda kukkiriza kabano kennywana nako kutwala ttaka lya bwa Kyabazinga kutwala ttaka lya Basoga nga beeyambisa abantu bebalowooza nti bannayuganda nga si bannayuganda so Kyabazinga Busoga nsenseruse nsaba kunsonyiwa information gye ngenda okutta essaawa zino ne kansooke njite ebisigadde bijja kunsangayo Aizulu mwenna Abasoga ndi wano bategeeza nti embeera nga bw'eri essaawa zino mu bwa Kyabazinga si nnungi nabategeeza Kyabazinga yawulumuka olw'ebizibu byonna bye tuzze tubagamba ne kati olwaleero kanze mbaga ebigambo bino mbitegeere bulungi nnyo nabyo bibakke mu vi Kyabazinga bw'amala okudduka mu bwa Kyabazinga n'agenda gy'awulira emirembe essaawa zino batandise okuteekawo pressure akomewo kuba bumwetaaga batandise okugenda ku social media platform nga bajjo video enkadde baziripostinga bagamba nti yakomyewo yayogedde bino that is total nonsense Kyabazinga wa Busoga tali mu Uganda yawulumuka yadduka for his safety wabula bamuperereza okudda era ku lulwenga omuntu waddemba okusalawo okudda wabula kamwe security alert jadda amategeereyo era bw'aba tazze ki kye bagenda okukola wulira Abasoga mwenna nsaba okubakobera mbategeeze nti essaawa zino obwakabaka bammwe obwa Kyabazinga ne kabaka wammwe ali mu ntata wetwogeredde essaawa zino Yoseriti Bahabulwa mutabani we Muhoozi saako n'Anita Amongi n'abalala bafere abali mu bwakabaka bwa Busoga bagezaako nnyo okusindikiza Kyabazinga gyali bamusindikiriza akomewo mu bwa Kyabazinga bwe bamumalirize wabula bw'atadda batandise dde enteekateeka ereeta Columbus Columbus abasaani mutesi bagambe gubaagala okuleeta ono bw'atadda kati kino kye baakoze bayinza okumufuusinga okudda but the end of the story bayinza omumaliriza nkiddamu okusinziira ku nteekateeka za Yoseri Anita Amongi Muhoozi batandise okufulumya era enteekateeka kulwa mutandise ojjuwulira nti Kyabazinga bw'aloba okuyira Ebusoga bateekateeka okuleeta Columbus bagambe wabateeka okubwa Kyabazinga balyoke batunda ebintu kati kino kye mbagamba kiyinza omuwaliriza okudda naye yadda yewa wuliriza bulungi nnyo manye ebyange mbyogera kate nga agula agula essiyani without any doubt wenna eyali agamba nti ine bantu mukazi Musoga ine bantu si Musoga ine bantu wakabano 1999 wakabano era nga asibuka Rwanda kitaawe Ebusoga naye yasengayo busenzi kitaawe Ebusoga naye yakola ki yasengayo busenzi era amannya ge amatuufu ye Rubanda taata wa ine bantu ye Rubanda sosi oli gwe mumanyi gwe nabagambye amaanyi gampedde nkiddamu kitawa ine bantu amuzaala musajja Munyarwanda soso oli gwe nabagambye atazaala mutegedde bulungi nnyo era ndi wano bagamba nti gwe muyita ine bantu Olivia Mutesi mukazi Munyarwanda nkuletedde famire ye nkuletedde ba Obire nkugambe n'okuga nti ine bantu yafumbirwako era tadivorcinganga n'ebifaananyi baletedde by'embaga ine bantu olwo yazaala n'omwana byonna ngenda bibalaga naye kati kansooka embaga ebigambo bino manyi mwerabira nnyo temwagala kutegeera
temwagala kutegeera. Ono yomwana gwe yazaala. Wangi. Yoyo mwana gwe yazaala. Yaddala Swan. Ngali mu ghetto. Oyo mwana gwe yazaala si wammwe. Wabula kasoka balokola disclaimer. Atale ku face. Abadde bangoberera mu series zenkola mu program ey'Oli Mbulange Mbengo. Badde ngamba tegeeza. Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja wasanya Kaloli. Batuka kekisira batandika okuwasa basajja Kabaka nga mwana atulanga muzeka hangout ne munywamu akenge mu ddiyo akuba omusajja mwamuteddemu bitamiiza n'ava mu mbeera ne muleetera abakazi ne bamweganzikako mwe ne mulikodinga obutambi bumufuula ransom. Mayiga naye obutambi obwo Bwakabaka namugamba buproducing obudde bukyali yagaana kuba ffe balooya weetuli kati ne Kyabazinga Abusoga bamukola ebintu ebyo. Kyabazinga bamunywesanga omwenge ne bamuleetera abawala ab'enjawulo ne bamweganzika nga mulikodinga obutambi kati naye abadde ransom. Kati katuukirwa Busoga nammwe n'abafeera bali Busoga eno information ngenda gito olwaleero oba Busoga esaanawo tunazzaawo endala nga tugoba akabano. Mwenna Museveni Muhoozi mwemba mwina obutabi bwa recordinga Kyabazinga we are here to defend His Majesty the Kyabazinga of Busoga before it's too late than okutiisatiisa abantu. Nze musajja Muganda ayogerera eggwanga kubanga saagala kulimba buyayi bususse. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati mu process yo gamba nti bamuletiranga abakazi abakazi ne bamwetyebekako noono yennyini mwe bamuleetera era bagamba afunye olubuto wabula kigambibwa DNA zaakolebwa nga tezimachingana za Kyabazinga ne bateekawo yenkwaso eyo naye weeri. Kati njagala ndibaviire ku ntono mutegeere. Kati oyo gulamu alo enzirugavu oyo bano okuba ku mikwano abooluganda okuna mikwano aba ine bantu oyo sister we nono sister we ebifana embira bulungi nnyo ine bantu yalwa bali Rwanda. Njagala muwulire bulungi nnyo saagala muntu agenda kwawo kukola ki kubuzibwa olwaleero. Kati oyo gwolaba mu alo ono oyo ye muganda wa ine bantu oyo uwe Rwanda. Gino gyonna ba Ogi ne ba Obi abali Rwanda. Okitegera bulungi nnyo. Njagala mugenda okuva ku video ya leero lumu ng'akoze eki ng'ategedde. Ankuddemu nkulaga ekirala ekya muganda we oyo muganda we oyo ye muganda wa ine bantu. Kati bano bonna ba Obi ne ba Ogi okusinziira ku kunoonyeza kwaffe nga tukosa drone zaffe ez'enjawulo otyo zino ze zimu tawuni zabadde ateranga okutambulirako zabadde atera okutambulira ku Kigali abadde abeera Kigali n'abeerako n'enziza safari Rwanda n'abeerako wonna gy'abadde atambulira ffe tuba tugendayo bulungi nga tutuukayo bulungi nnyo. Kati njagala nsooke nkuteeke wano w'ogenda okakasiza ensi nti nzibu. Oyo ye maama wa ine bantu nga baganda be Rwanda aliwa yenna. Oyo ye maama wa ine bantu ng'ali Rwanda oyo mumula bulungi nnyo ye maama wa ine bantu. Mulabi. Eyo ye family ye eye Rwanda bulungi nnyo. Kati oyo nennyina mu full picture entuufu. Waliwo omusoga ali afaana bw'atyo kitayo mubabuulidde waliwo omusoga afaana bw'atyo. Izo. Anabalaga wali yente. Ine bantu. Izo. Kati kankutwale kye musinga okwagala. Wano ye ine bantu kumbaga ye mumula bulungi nnyo. Ono bino bali mikwano kati ono yali ono ye husband ono ye bawa ine bantu owe Rwanda gwe yafumbirwa.
oyo ine bantu wammwe oyani ye ine bantu wammwe katone bebbawe owe Rwanda mulabulungi oye bbawe owe Rwanda okitegedde bulungi nnyo oye bbawe wawa owe Rwanda bafaanagana kweli bafaanagana embaga zino nda muzimanyi bulungi nnyo yafumbirwa ki yafumbirwa mbaga oyo ine bantu wammwe gumugamba ati mukazi wa kabo wacha abazinga wundu bafaanagana kweli banze siraba bulungi mulabe bafaanagana awo ngali ne husband we ewaabwe Rwanda wanji oyinza okugamba tomumanyi yoyo ine wammwe abantu yoyo ng'afumbiddwa eno si movie nti bazanya documentary no mukazi mufumbo era tadivorcingangako kweli oyo tubirabe byonna bya tica awo ge maka gaabwe agawa galwa age Rwanda mugategedde bulungi nnyo abamu ku family members bategedde bulungi nnyo alabikirawo they look like wano yono gumanye Uganda yoyo gumanye wane Uganda yoyo gumanye wamwe Uganda alright matuno kiyinziko okuba wemala okuteekateeka embaga ekifaananyi kya Ssensekere omusajja asinga obi mu Uganda kyabazinga ekintu kino andibadde takiyingiramu era yali akivuddemu wabula wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo okugenda okufuuka mediator ate nga y'omu ku bantu abaleeta ine bantu wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo embaga ey'okubeerawo n'okkaka kyabazinga era kyovula n'embaga eyagiyingiramu nnyo okubeerawo ndoza mukitegedde bulungi nnyo kati munnaye Gosoga aliyo tegera nti kyabazinga ne bw'anaaba akomyewo tewakyali relationship yonna ne ine bantu n'abantu abali mu Bwakabaka bwa Busoga state nga mujime teyinza omuforcinga okukola bye baagala naye obulamu bwe buli matinda ekikulu kya ttaka lyammwe ensiruko na buvuna buddo ye security alert ebisigadde Kigumba bankuumire Abasoga ye security alert katusimbu tetugeze ku video yayo kwe yakyabazinga nga si byangu okusookera ddala njala twala omukisa guno okwebaza Dunda Namugereka wow ine bantu bamukubadde embaga gwe ayina ne baby yabo divorce tebangawo kati mbuuza omwami owe Rwanda yaleeta bwinono yenna